amanya ndobozi wa mtm SMX representing straight out SMX Media kansoke ne baziba SMX Media subscribers nze nombe itaba SMX Kings and Queens timwe bali nyo kuberanga mwanzikiriza mu mbunza abawa olugambo olulile giti ne musubscribinga ku YouTube channel yange eno nira neyongera okubajjukiza mbu waneno ku YouTube channel yaffe stories affe tezitwala data olw'ensonga nti tuzikonvertinga nga tetuna kuberanga tuzi uploading ensobola okuberanga ziwewuka ne zitatwala nnyo data compared to other stories on other YouTube channel kati eyensonga ekuletera nawo okusubscribinga on SMX Media tojja belola ba stories nyingi nga data out agenze nnyo compared to other stories on other YouTube channel. Rema Namakula fena maudi abasinga mwagawulidde nawe kenyini oyagala okubeera ngo oyagala okiprovinga zomanyi wa nsukola bintu nga sina proof eno story edanjiraba nenga nino soko okuprovinga nero wedda nkola research nekebejja account ya Rema Namakula paka wengambye eno story kanjikola atenga bamba tanso okugattamu olugambo bagattamu ebitaliyo bagamba kino Rema Namakula dala kituufu ali mu kudeletinga post na dala eze Dubai sigena gamba mbu kubanga basinga wedda mu uliro olugambo na dala ku YouTube channels ezimu ne ku Facebook nga bagamba mbu bechaine Dr. Hamza Sebunya boba Rema Namakula bikoze bitane Dr. Hamza Sebunya naye mbu ali mu kudeletinga post za Dr. Hamza Sebunya buli post ya Dr. Hamza Sebunya nenga siwe kiri mainly Rema Namakula pulling down posts na daleze ebifananyi bye Dubai byonna baleeta wano nembalaga ng'ebyo mu birabe biri ku screen ebimu byonna almost bye Dubai togenda sangayo post n'emu ya Rema Namakula naddala ku pages eziri official naddala Facebook kati abantu bo awo we bavudde okubeera nga beebuuza ddala kiki ekyatuuseyo ku Rema Namakula kubanga ffe tumumanyi bulungi nnyo muntu wa bifaananyi muntu wa photoshoot Rema Namakula ate naffe tu appreciatinga emulimu gwakola kubanga buli wateekayo ebifaananyi kisooka abafaani be bali proud of it buli wateekayo ebifaananyi kubanga Rema Namakula we nategeera mbu abantu baganya personality ya Rema Namakula compared to ne music we munansonyi w'okukyogera Rema Namakula we yali e Dubai narolizinga akayimba ka loko wanene mu Uganda ka featuring ne Chike. Remember that time yali nga nera still acha posting ebifaananyi bye Dubai abantu balinda za updates ya posting akayimba ka loko before Rema anateka ebifaananyi bye Dubai naye within a few hours ngebifaananyi abantu babirayikinze nga biri mu 40k oba 45k naye nga akayimba kakyali mu 40k zokka kweganga abantu 1500 extra bo bayagala lifestyle ya Rema Namakula oba ebifaananyi bya Rema Namakula we yali Dubai compared to music gwe yali releasinze mu kaseera ke kamu nentegeera mbu abantu bagala nnyo personality ya Rema Namakula oba lifestyle ye than music abasinga naye ebinene byokupulinga down ebifaananyi bya Dr. Hamza Sebunya sigena gamba wento bo bya Dr. Hamza Sebunya naye okupulinga down ebifaananyi naddala ebyali e Dubai tetumanyi nsonga lwaki Rema Namakula yasazeewo okubeera nga ebifaananyi abijjayo y'ensonga teriyo tewali bubaawo YouTube blog obaani yenna okujjako ng'ensonga eyo tugifunye mu Rema Namakula ye kennyini n'ekira kyenjaga okuclarifyinga Rema Namakula tajja ebifaananyi bya Dr. Hamza Sebunya nedda osobola ogenda n'okeberayo nawe kennyini ku YouTube ku official page ya Rema Namakula osobola okubeera ng'okakasa ensonga lwaki ffe aba SMX Media tuli at least banjawulo mu kkofe tetugamba bya mbumbumbu tumala kola research ne tukakasa ekintu ne soka tukibaleetera waneeno so ebifaananyi bya Rema Namakula nga ne Dr. Hamza Sebunya bingi bikyaliyo naye naddala ebyo ebya Dubai oyinza obutasangayo wadde n'ekifaananyi n'ekimu ku lugendo lwe Dubai oyinza obutasangayo wadde n'ekifaananyi n'ekimu okuba ka video ke yagira aka surprise n'ebisigadde tewaliyo kintu na kimu nze nno mbongo bange ne ndowooza oba akayimba ka loko kaneeno ke kaleese obuzibu kubanga ebifaananyi ebyo byonna yali ataginzeeko nnyo loko oluyimba lwa loko kwegamba nange ngezezaako okunoonya ensonga n'embula so ensonga ngenda giddeezammwe ba SMX Kings and Queens tomanyi muyinza okubeeramu omu iniro wa Rema Namakula natubulira ensonga lwaki Rema Namakula yapulinze down ebifaananyi bye naddala ng'ali e Dubai nenda kusaba mbyo subscribing ano ku SMX Media gwangu mnoni go gusoso okulaba stories affe nekira wanene ku SMX Media stories affe zibeera nyimpi ate nga tuziconvert nzo obutasobola kutwalira nnyo data compared to other stories on other YouTube channel amanyere bwe sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.